Kano ke katundu kaffe ak'Obadde Okimanyi mu malindirire. Tumanya abawandiisi bangi naye omukyalo ono muwandiisi wa bitabo nnakinku era nga mu ebyo by'azze awandiika mwe muli ekya My Life's Journey ekivvuunulwa nti olugendo lw'obulamu bwange. Kirimu ebintu bingi ddala by'azze ayitamu okuva mu buto bwe, obuvubuka ssaako ne waali kati. Bw'osoma ekitabo kino tobula ky'ojjamu era tosigala kyekimu anti mulimu ebiyigiriza nkumu. Kino kyawandiikibwa aba Fountain Publishers, kirina empapula oba ze wandiise peegi eziwerera ddala 314 era nga kyawandiikibwa mu lulimi Luzungu nga kyafulumizibwa mu mwaka gwa 2010. Ku ddiba lyakyo kungulu kuliko ekifaananyi kye era nga bw'okiraba. Ku bisookerwako yasooka kuttottola ku bulamu bwe obw'obuto omuli bazadde be ssaako n'ensibuko ye yonna ey'abajjajjaabe. Mu kitabo kino mw'osanga engeri gy'atambuzaamu obufumbo bwe ssaako n'okwagala kw'alina eri bba. Muno alagiramu okwagala kwe eri Katonda ng'omukristaayo omukkiriza era nga buli lupapulo oluli ku kitabo kino kuliko ekyawandiikibwa kye yeesigamya ku bye yawandiika. Abantu bangi batuumibwa bazadde baabwe amannya nga balina kwe basinziira, n'olwekyo mu kitabo kino mw'osanga lwaki abazadde b'omukulembeze w'eggwanga baamuwa erinnya Museveni. Mu kitabo kino era mw'osanga ne katembe eyaliwo ng'ebula ennaku 2 zokka embaga yaabwe ebeewo mu mwaka gwa 1973 bba Yoweri Kaguta Museveni bwe yasibibwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga baagala okumusubya embaga. Eyeetaaza akatabo kano osobola okukafuna mu matundiro g'ebitabo eby'enjawulo n'okasoma mwana watu n'okuguka mu bintu eby'enjawulo n'otasigalira mabega nga kkooti. Olunaku olw'enkya tukutuusaako ebibiina ebirala ng'oggyeko ekya USO nga bino mu kutumbula abakyala bikwata kisooka ssaako ne watuuse mu kulabirira abaana abalina obulwadde obwa hydrocephalus nga be bano abaana abazaalibwa n'emitwe eminene. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Samali Kisaache. This is Kingdom TV.